Omulungi yakumende kwanda Rose Media region kwanizo nakola nkobaze ni moja na joto sakengalo mukwana subscribe nze tuyanze nyo tuyanze ge ate never na subscribe on ko notification oberenga ofuna video mu budde buli lwembanga njitadde otekaoneka comment like mukwana tuba tutesa mu konsonga gazino ezikwatira kawamu engegwanga kakati na mawulira galiwo gabadde galona ku radio nga abana Uganda venjalo bali mu kusimba ebitoke ng'omukulembeze waabwe Bobi Wine bwe yabadde alagide naye ate ye Bobi Wine teyalabiseko Besigye ne Elias Lukwa bano baba kwatide mu makagawe nenga bannayuganda bamu bagenze maso bambi n'okusimba Balubongoya Shamimu Malende bagenze maso n'okusimba ne bannayuganda bamu bitundu bya Kampala ebimu ne wankubadde ng'okwekalakasa kuno tekwabadde mu bugumu nga bulijjo okwekalakasa bwe kubeera kwabadde kwa kibogwe ddala era nga kiringa ekigamba nti bannayuganda mu batandise okubuka ebintu bino tebakyabyagala naye ng'ate gye buvuddeko omwami Lumbuye yavaayo n'awisaamu omukulembeze waabwe Kyagulanyi Ssentamu egali ngalinga agamba nti yetayagala baddemu genda mu kalulu kati bawo yali ategeeza ki naye ate Umar Kiseka n'amwambalira bubi nnyo bannange tuli wabbali wano tutunuulira abantu abakulu ababiri bwe bali mu kweyuzayuza ekintu ekitali kirungi kubanga kati ekibiina kyabwe bakitadde mu matiga beeyisaamu egaali nga ye Lumbuye agamba tebagenda mu kalulu ate nga Umar Kiseka agamba tulina okugenda mu kalulu kubanga y'engeri endala gye tusobola okuggyako dictator ate n'ekirala kalulu abantu bali wiringi okukabawa naye bannange ebigambo biri eyo Umar Kiseka bwamukolera video n'oli bwamukolera oba banaakoma wanga bayomba naye byonna kambi kutereyo ogenda kubanga obiraba mukwano nawe obeerenga weesalirawo mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Ndowooza ba political comedian mubalabye police ebasanze waabwe n'okimanya bulungi nti oyina mission ejjako mu 7 n'osigala wuwo police gyekusanga buli lunaku wano we muba mwende kuzanga mumanya amaloji gye gali ne gye musobola okugenda omuntu yenna n'atabalaba naye ng'olina mission ejjako President Museveni n'osigala ewuwo n'oyita ne press conference ku makya Lukwago singa oli muntu aswala wandibadde olekulira singa ekifo ky'obwaloodi meya Kampala wakitadde dda oyagala kutugamba nti naawe ebinnya mu nguudo bitegedde lwaleero nga Uganda efunye abagenyi oyagala kutugamba nti bamina kumala kukugamba kukukunga okumanya nti mu nguudo z'e Kampala mulimu ebinnya Lukwago okola mirimu ki mu Kampala era ssebo twagala otunnyonnyole wategedde ogenda kwekalakasa polisi n'ekusangawo ngo political comedian ono eyatugamba nti Bobi Wine bw'anaaba si ye president wa Uganda tajja kulayira kuba MP ne bwe gutuuse okulaga ennyike ku nguudo za Uganda yafulumye mu kikomera kye nadda ku kkuba erimutwala ewuwe byamanyi obulungi nti ng'omubaka alina okuyamba ku bantu aliiseemu gureda naye akutte ekitooke ayongera kulaga bufere ne lwaki bano tebabawa comedy store watugamba baakuwa obutwa tetumanyi gye byakkira Shamimu Malende golowooza twakwerabira nti watugambako nti tosobola kubeera MP mu gavumenti ya President Museveni nga nakati muoli kati tubadde tetukusuubira mu kirala ba politicians mu Uganda mbwa za kukyaleza n'amaaso zinoonya kabalaza kasiimuule embwa tebeera kabalaza kakyafu temusuubira nti mugenda kukola demonstration mu Kampala wokka ebeera countrywide demonstration gyetandikira bwe kyabika Embale kyabika Ejjinja kyabika Erira buli wamu kirina okuba nga kyabika kino kiba kiwe beetu fike nyini abantu abasembayo okukola ekikolwa ekisembayo mu Kampala tuba tutekinga over nga tobeesinze nti tubeesinze mu Kampala fena one target mu Kampala nowhere kubanga as we speak right now economically Museveni is doing bad taina sere sobola kufacilitatinga forces kuzidispatch nga kwetola gwanga lyonna ate nga ne forces zasindika ode muri balitadi generals balitadi arm officers police nkowu bonna bakowu ne SFC part of which bonna bakowu intelligence talina Lumbuye ekekemko ali sigenda mu kaluka 226 ntayi sikagenda era siriyo lwaki sikagenda mbona najja mbyofuzi bino nga twajja mbyofuzi bya revolution tetwajja mbyofuzi ebiri political ebyo kwambala amasuuti simanyi muddere mukolese mukulebi simbi yokasasiro sigwe nalimu twogere sawa zino yataddewo dda akakiiko ku byokulonda akapya ne mu kakiiko kano yalonze bakada aba NRM Simon eyagana okulangira obululu bamuteka ku pistol chairperson one mutabani wa Kibirige Sebunye yatugala tulye nkima singe simu eri akasooliwo
oyo omu ku ba commissioners abali kakiiko kano wa NRM saako noono be bantu abali kakiiko ako abagenda okulangirira obululu. Bassebo ne bannyabo njagala muzuukuke mwenna. Gwe wenna alowooza nti ogenda ku participatinga mu kalulu oketa mu kalulu. Toono na datawo, toono na ssente zo, toono na buddewo, tosindika mwana mu struggle yonna mbu yakulunda kalulu. No. Nze byange bya revolution bya either ya action ebintu by'okwogera simanyi tugenze mu kabox ebyo bikafuuwe. Position ye okuli Jema, FDC, DP, CP byonna ababiri byonna babe. Nze namanya gye nakomana kana akalwa kawedde akakyagulanye. Ng'ogenda okuwummuza ekiwanga ne pulesa nga Kyagulanyi ali mu buli bwa atudde mu ntebe ye. Ng'asaasira abaana bali ku ground. Ezo pulesa siziddamu. Mukulu Lumbuye nkuwa ekitiibwa kinene nnyo. Olwanye okuggyako Museveni. Ogasse eddoboozi lyo lingi. Naye mpuliriza bulungi. Ffe tuli bajaasi tugoberera order. Komanda in chief ye Kyagulanyi. Kitegedde. Buli omu asigale mu layini ye. Ffe tetukola order. Kitegedde mukama wange. Ffe tetukola order. Buli omu asigale mu layini ye. Tugenda lwana okuggyako Museveni. Tufube aleme kutuuka mwaka gujja. Nga bulijjo era bwe tulwana tufuba aleme kutuuka mwaka gujja. Naye Katonda bw'amutuusa omwaka ogujja n'amuvugaavuga n'amutuusa mu 2026 tujja kudda mu kalulu. Okisegedde? Akalulu Museveni si yakatuwa. Constitution ya ggwanga yetuwa obuyinza obwo. Museveni akoleramu ebikolobero akatutamye nga bwe yakatamya Semwogerere. Semwogerere yeetamu akalulu n'akavaamu. Yawunziko olugendo lwe lukomye. Kati gwe bw'ogamba Kyagulanyi ave mu byakalulu. Obanga agamba nti kati Kyagulanyi biveemu. Okuggyako ng'ogamba tugenda situla mmundu. Eyo nayo George nkwasa eriwa. Olinawe emmundu mmeka. Naye bwe tuba tugenda kukola kye bayita protest. Twetaaga cause. Ebintu byonna ebisobola okuvaamu cause tujja bibeerako. Okukategeere. Ate tewaliyo chance ekyasinze bunene nga kalulu. Nti attention yonna ebeera ku ki. Okisegedde? Naye tujja kusigala tunoonya engeri endala zonna ez'okuggyako Museveni. Nga naye ne yakalulu mweri bwe kajja ne katuuka. Oyina endowooza yo kituufu era njiwa ekitiibwa. Naye I only respect someone's opinion. Bwe mba nkitegedde nti ntuufu. Kati nyinza obutawa opinion yo kuba nkimanyi nfu. Tetudda mu kalulu. Saawa zino ffe twogere ebigambo bino. Tutuuke wali eri nga tulina kuddayo. Nga ate tulina kulwanyisa bigambo byaffe bye twayogera. Ekyo nedda. Kati kipreventingirewo. Mukulu Lumbuye mpuliriza bulungi. Tuyina omukulembeze. Eno revolution eyina omutwe. Omutwe ye Kyagulanyi ye mukulembeze. Kati teriyo muntu agenda kukkirizibwa kukuba mu mutwe gwaffe bituli. Kyagulanyi bw'aba akoze statement ffe tulina pushing. Okategedde. Gwe oli mwogezi ali ettaki. Nange ndi mwogezi aliwa e South Africa. Waliwo abayina okututeera mu nkola ebyo bye twogedde. Kyagulanyi tumwetaaga mu kuggyako Museveni ne Museveni ng'amaze okuvaako era tumwetaaga kubanga ideology ye ali riyo nnyo. Sijja kukkiriza kumukuba mu bituli. Ononsonyiwa. Gwe bw'ogamba nti wafuna obulumi bungi nnyo. Abaana battibwa mu kalulu nga ddi lwe batafa. Ekyo nakyo kimbuulire. Ekkalamojja abaana abantu 900 last year bafa njala. Kalamojja yokka 900. Okategedde. Kyogamba kabadde kalulu ke kabasse. Kyoyagala okuŋŋamba. 900 people bafudde Kalamojja kalulu ke kabasse. Mpuliriza bulungi. Museveni ng'akyali mu buyinza. Abantu bo bakyafa. Era togamba nga abantu nti temukola kino mujjafa. Nedda. Kasita kibanga kyakulwana kuggyako Museveni. Toyina kyojja kugamba abantu nti tokola kino jjaffa. Diro batagenda kufa.
Museveni atta buli lunaku ako kategeere. Okiwulira? Muganda wange tokola kye bayita kudita. Toyawula mu bantu. Oda tuziwulira wa mukulembeze yekka. Okisegedde? With the due respect nkuwe ekitiibwa naye kiwulire kino. Oda tugigulira wa mukulembeze yekka. Gw'ogamba otya nti wafuna obulumi okusinga Kyagulanyi mu kalulu. Baakubanga abaana abamukkiririzaamu abali naye n'atuuka n'okkaaba amaziga. Yakolanga campaign ng'ayambadde zi bulletproof ng'amasasi gayitawo bwe gakuba abamuliraanye. Gw'oŋŋambe nti wafuna obulumi okumusinga ekyo oba olimba. Teweefuula akoze nnyo kusinga Kyagulanyi. Nedda. Tonnakola nnyo kusinga Kyagulanyi. Ofuuse w'amaanyi lwakuba Kyagulanyi. Ako nako kategeere. Ofuuse w'amaanyi lwakuba Kyagulanyi. Era akaseera bw'ogenda omuyisizaamu amaaso muganda wange ojja kumanya nti owewuka.